Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Tutandikire wano olwalero nkuwaniriza n'enkobaza okuba ng'otwegaseko gy'osinzira okubeera ng'otulaba mwebale abali mu Uganda nammwe abali wabweru wa Uganda nyongera okubeebaza mu mawanga agatali gamu nyinza obutasobola kumenya ggwanga ssekinoomu nyinza n'obutasobola kumenya bantu ssekinoomu naye nga tusiima abagoberera puroguramu eno abasharinga abakomentinga abalayikinga abajjukiza n'abajjukira waliwo abantu benkakasa ngwe ne bw'omubuuza nti mwami Lugonvu puroguramu bw'eti ebeerayo ddi ngaga nti eyebeerayo bweru timwebale nnyo mwebalire ddala waliwo abantu nga tewali puroguramu ya Lugonvu's Show gy'atalaba ate si kugiraba kugijjako naye ng'agiraba okuva litandika paka lwekoma mwebale nnyo mwebalire ddala n'enjozayoza n'abo abagamba nti mwami Lugonvu we natandika okulaba emyaka ng'ebiri emabega nali siina kyendi naye kati nsaba nkomewo nkulageko wentuuse bangi wakati mu ssanyu bawalirizibwa okusharinga vidiyo za achievements zaabwe abazimbye amayumba abaguze ettaka abaliko bye bakoze nga bayina ettaka naye nga baali tebannazimba abazimbidde bazadde baabwe n'ebiringa ebyo mwebale nnyo mwebalire ddala yentandika oba gwe mulamwa puroguramu eno kwe yazimbirwa okukyusa obulamu bw'abantu nzikiriza nti enkya togenda kubeera kyoli olwaliro singa ffenna tunakkiriza nti obulamu bwe tulimu busobola okukyuka wakati nga tufunye okukkiriza abo abaasobola bwe baba nga baasobola lwaki gwe togenda kusobola naye tojja kusobola okuggyako ng'okkiriza nti osobola naye bw'onaakitwala nti tosobola era tojja kusobola bw'onaalowooza nti abo abaliko bwe bali baliwo kubanga bo baateekebwateekebwa kubeera awo naawe ojja kubeera awo weerowooleza bw'onaalowooza nti abantu abafuuse ku buwanguzi abatuuse ku nkulaakulana kubanga bava mu famire engagga oswadde 90% ku bantu abakiivinze mu ggwanga erya Uganda n'ensi yonna bw'okebera background zaabwe nafu mu byonna 90% abantu ababadde successful mu byonna bye bakola tandikira mu kampuni gy'oli kababeere basambi ba mipiira kababeere bayimbi abaana b'abagagga si be basinga okuyimba mu Uganda apaana kabibeere byabufuzi abaana b'abagagga si be basinga okugamba nti bwe batandika okudiscussinga issues owuliriza apaana n'olwekyo okwekkiririzaamu n'obuwanguzi butandikira mu ggwe ne bwebanga ensi ekunyuma gwe olina ogikakasa nti kyemundabamu si kyendi obulamu bujja kwanguyira. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu olunaku olwaliro tuline Dr. Aida Nasolo okuva mu Wandegeya Imaging Center kakikonywedde akakoloza kakyako okuva mu Wandegeya Imaging Center ngenda okutambula nayo naku olwaliro endwadde zibadde nyingi zetwogera zino ziri bangi nga mugamba nti zikwata ku nze dokita nga tunagenda ku mulamwa ogenda kusooka obuuze ku bannayuganda waliwo ekibuuzo ekyambuuzibwa omukyala kiyinza okuba nga tekiri part of today's topic naye nga kijja mumusanyusa era kijja mukola bulungi nga kimuddiddwamu kubanga nalabye ng'abuuliza bangi omanyi waliwo agamba nti nyina mukwano gwange yaŋŋambye nkubuuze n'omubuuza lwaki tewamuwadde ennamba nanneebuuliza kati abo bamanya nnyo yabaabuuza yennyini naye ono yabadde open naga nina obuzibu bwe buti ne bwe buti mbaagala nnyo kubanga ebintu ebimu bye twekisa tebirimu sooka obuuze munnayuganda n'atali munnayuganda bonna bannayuganda babeera ku eno show mu Uganda n'ebweru wa Uganda gwe bwogenda mu Amerika ofuuka mu Amerika Yankoma ngo oluzungu lukyuse kizibu
Okay. Ndi musanyufu nnyo kubanga nkomyewo okwogerako nammwe. Mulimu agamba musawo wange wuuyo akomyewo. Nange ndi musanyufu nnyo okwongera okubabangula, okwongera okubamanyisa. N'okunyumyamu nammwe kubanga tubanga tunyumya kubanga batuwa feedback. Yes, n'okwongera okusanyukako wamu nammwe. So mbatumiddeko abava ekaliisizo. Salgo nagamba nze va kaliisizo gye banzaala. Ate ab'ekaliisizo babeerako. Oli mwamugira nali mwagala. Naye yagenda agira ati ambasada waffe. Era tuliko munnakaliisizo atava ku eno show amuyita Paatu. Agamba ki? Akumanya kaliisizo n'ayitira ku Lugonvu show. Nkulaga status ye kati eriko Lugonvu. Waliwo radio bakwata show za Lugonvu show ne bazisa on air. Nja. Ono nyo kyabulayo kukola. Kubanga buli status ye olugibikola Lugonvu. Ne kati buno njogerera yajjuddeko. Waliwo n'ab'ebibanda. Abazikwana ne bazisa waliwo n'abatunda CDs. Waliwo muganda wange wa Atlas Movie Center ali awo ku Majestic Atlas Movie Center akwata show nga bwe ziriyo nazi downloadinga nazisa ku CD tujja kunoonya bwe tugabana. Samba tumiddeko bwe bali kuba kuno wayo tukomyewo tulinayo era akapya kawakolwa leero tujja kusoma mu bibuuzo tongere badda mu bibuuzo byawe. Majjukiza nti amannya gange nze Aida Nasolo nga nkola ne Wandege Imaging Center nga nakuguka mu bifaananyi okukebera biscan bi x-ray mu ndwadde ezitawaanya emibiri gy'abaami n'abakyala. Sikola ku baana. Tokola ku baana? Baami? Abaana si kuyitibwa kwange. Okuyitibwa kwange kuli ku baami. Abaami bonja sookera ddala then abakyala ne baddako. Wali wonna? Abaami. Njogera n'amaanyi. Naye omwami tafunamu kwesika. Naye ng'olaba bingi. Naye mukyala kati nsawo ndogenda kunkebera nti ye bayiteyo omusawo omulala. Kale omukadde ngani abuuza omulwadde amusawo kwagenda kunkebera mumpitire omusawo akaddiye nga yina ameze enkanyanya. Ojja mupangulula. Bagamba nedda okuyitibwa Katonda yakuwanze. Ate wangambwe ekyenjawulo kyokola kuba kwambala gloves. Nemba sizambadde. Tegenda kola bukozi bwotize nga nkebera nga nzira wadde. Ekiki? Nga nsirika. Nga toyambadde gloves. Wadde. Nemba sizambadde. Guno omusuwanga gwereze nnyo. Ndade mamu ne go wokola nagira bwati. Ngoluma kati mu kukebera. Tofuna mukano. Otegeera ono mulamu mudwairo sibulwadde se bwa mulesi. Tofuna waliwo abajanga sibule. Naye nyo soma batugamba omuntu wajja nagamba musawo ninamu obuzibu n'amaanyi ninamu infection olumwambula ntandika okukebera n'asituka ngamba hayo test esooka giyise kitegeeza akyalimu mulimu gwokola nga bwokola paka n'omala sawa namba gamba mulwadde wa kitanda. Nali mu saluuni amanyize nyina bye nagaana mu saluuni buno bwana obukola masaji ne bussa emikono eno ku mabeere. Ate gayi manyi saluuni ezo waliwo obusenge bwa njawulo. Bwe bamala okukusala nga bakutwale kati nze nkoma wano togenda yeri era nsala kawungezi nga nzira waka kunaaba nteekamu spiriti tugende. Akati bakwata essajja lyali kulukulu kana kagenda ndowooza nga katandika kusonseka emikono kola biki masaati bagatadde. Eno tulinda omwana agenda okusaamu abantu shampo wano okubakola gundi takola ki tavaayo. Omusajja agamba ngende ndabayita ndoza nabo teeka tebayingirayo nga waliyo client akuba essimu omwana kyavaava yamugambye wange kiki nti omusajja atawuse aganye okuvaayo talina bwabayitako nti kintyabye ecupa nga baga nti nindamuko zikakkane ng'embeera etamya ecupa. Naye ati bwe butonde bwammwe era omusajja bwalaba bwati nolaba nga tolina kyobadde oli mulwadde. Yesebo omusajja akyamuukira ku buli kintu nedda buli kimu oyo naye aba mulwadde okitegeera naye yakibuuzaako naye aba mulwadde oyo nti lwakiyinze buli kaseera neweetagisiza newateetagisa naye aba mukyamu.
kati awo kyobola omwami wange nze mwerekera mu saloon omwami sirina gagabula bantu sirina gagabula bantu ajja kudduka ku Sunday tugenda ffenna ajja kudda nga beera bize naye tugende mu saloon wali abakazi bemanyi abagaba security boy Why? Ondo akamereko bayizo kukalya nsikoyo. Akacha akamereko. Yesewo. Akasikoko. Osanga omulala. Akalidde. Ali akasajja kali ku TikTok kansesa. Okamanyi bakayita nisewo. Akamerena. Akamere kangena. Bayinza okukalyana tendagalaba. Kali katamiivu okamanyi. Bayinza okukalyana. Akasikokona. Kati ne ekibuuzo kyono yabadde abuuza alina kiira mungi okitegedde kiira omugga kiira mukyala alina mangi kyokka ali ku kyeyo nga bwomanyi ebyekyeyo myaka 2-3 agamba mulimu lwabaawo n'alowooza wakati mu kulowooza n'atandika yekka okukola ki okutonnya okutonnya abuuza ekintu kino wakati mu kutonnya naye ng'atoolako butoozi tamalaayo tekirimuleetera obuzibu emyaka 2 gy'amalayo kati takola okwemazisa yandaze nti takirimu nnyo ekyokwemazisa alina okuba nga akirimu fe abakyala tetulinga baami system yaffe temala gakera ku makya neereeta ey'abaami kasobera ng'ogigayalidde nga toweegatta ogenda okuzuukuka ekiro nga weerooteredde wet dreams abaami because your system every 24 hours wabeerayo those new spams ziba zikubanja okukola ki ozifulumya so excess accumulation of spams zikola ki zefulumya kati yo omukyala tasobola kuŋŋamba nti geetoolako akiteeka mu bwongo because twagamba masturbation is an act of self-stimulation to reach an orgasm kweteekamu gwe kennyini neweeteeka mu mood neweetuusaako emikolo okusobola okukola ki okumala kati kyaba akoze ye akyeteekamu because osookera kumakya n'odduka kati agambye kati gwe okirirwa kuba oli mu Uganda ogenda kusalira abaana bano omusango kyeŋŋamba doctor osobola okubeera ku kyefu 2 years without your husband yes you can omukyala nekitabanja yes waliwo ekibanja ekibanja ffe mu bakyala it is just only like 2 days mu mwezi olibeera nga lirimu tube nga lirinze enkwanso omukyala wabeerawo ng'afuna obwagazi n'awulira ng'ayagala nnyo omwami but these other days oba ne bita progesterone ng'eri waggulu tobeerawo ng'obeera n'obwagazi buno buli nakyo mu bakyala nti oyinza okulaba omwami wo n'okyamuka kasita obeera ng'omwagala era mpozi omukyala nga yakukoowa era nze wanga waliwo abawala atunuulira akasajja n'akasajja ako afuna ono namala siga baake ng'akalengera bulengezi oba mukubo banga bakola bonna obanga kinaga agenda okuwulira nga kati mukyala wa Lugomba ddawe kunagamba ni noono namufuna wakakasa eno n'ebintu bizibu nagayira olulenzi lwange nange omwami wange mayaddewo n'agamba lakikyala kyange kiri kyonkirabako era ku nsi eno omuntu yalifunye omukwano love is something very good beautiful waliwo gayi mukambwe nnyo tukola ffenna naye yanga nti nze mulimu lwenzirewako omukazi neka nengenda nenkulaba ku TV nga weekambuwaza nga yekambuwazaamu awo wali amaanyi gaffe wali amaanyi gamwe so omukyalo okumala take it nteyemazisa naye omukyalo okumala 2 years nga tafulumiza tekiina kikimukosa ozo omukyala afulumya kyenyo nga mwegatta omukyala talinga mwami mama nga kiyira waliwo waliwo eyeewaana naga nti ofumbako n'obuugi n'osimuuzaako n'ennyumba anatome y'omukyala
teringa y'abaami kati bw'oba osoma omuntu kuva ku mutwe paka kagere nti omukyala gano amazzi gavaawa gakonekutinga wa era gaba gafuluma nag'omwami nti zikwaso zivaawa ziyitawa okufuluma that system ekubeeramu naye system y'abakyala si yemu n'ey'abaami ate kibaga nti omukyala okulwawo okwegatta anyiiga okimanyi nti osobola okumanya omukazi nti ono tatera kwegatta ekyo nakigamba obusungu obwo buli kaseera abaana obusungu bw'ettumbizo anti kugambe omukwano kirabo Katonda yakituwa buli wobeera ne munno omukyala nemwegatta bulungi notuuka ku ntiko the body ng'ekyammuka olususu omwami ng'akuteekamu spams nga zigenda zikola protein waliwo na kibagamba afukirira mugimu era leka so kati oyo omukyala amadde njagala muddamu bwenti buli woolaba kizibu okkeera ku makya omukyala ng'obuliri butobi okuggyako ng'ayogedde n'omwami wo ne mugenda mu emboozi awo kitegeerekeka because you're with someone mpola kati nga mbaba okukyeyo n'abanga system erespondinga ku ono bwekito bwekiba kirina okutambula waliwo omwana agamba ali ku kyeyo naye asanga okusomoozebwa yava Uganda nga talina boyfriend si mufumbo naye nga yali abikozeeko era abimanyi wabula ennyumba mwakolera be bali abeeta after all Munnayuganda bwe kitembera mu ddiiro kabakaba bwe kitembera mu kisenge sisiri ng'ayitawo wonna busisiri twabukwe besi yevuga busitiri wona kati nabeera nga bamussa mu kibeera nabeera bambi ng'alenga alaba movie blue abwe bali nnyo bamussa mu kibeera aga nti atuuka akaseera n'addukira mu kinaabiro waakiri bali awulira amaloboozi g'abali yenga naye bwakuba obufaananyi otambayina emitima etima gyakalu how can you have that ng'omulala ali mu wakazi obamanyi n'abasajja mafu wali wonna malidaadi sana kibatemba butemya ddala omwami kiba kyaleese nedda weba yaleese mu mmotoka tolengeza nga mmotoka ziri ku kkubo talinda ate tuvuge obulooja obubula n'aganzika mu mmotoka naye nyina gwe nakigamba namugamba ekimu ku bintu by'otakemebwanga kwe kuhavingiranga sex mu mmotoka for some reasons tewali mbeera mbi eya muggulewo gula olugi gandi ogulawo toki nga zikubwa kumanya akaseera ako nti tubasanze lugonvu beerigombera mu mmotoka kati nze omusawo nkitegeera naye omuntu wa bulijjo anti omuntu wa bulijjo era omusajja ne bwabanga omwagala otya waliwo abagamba nti gemu y'omu mmotoka enyuma naye waakiri mu gisimbe mu kikomera awamu nga temunnafuluma naye ku kkubo ojja kuswala obanga mumanyi nti waliwo security omanyi waliwo ebintu bye batanenyeza sex talina kifo talina formula naye ani nti Dr. Ida Nasolo nti ona walugomisho nti bagisanze Namboole wali naye nyina kyembuuza okuggyako akamanyiro naye yali atudde mu muntu ndina bba wange ndina mukyala wange tetuli mu bwenzi abasinga obikola babeera alina wabbye alina gwasuuzizza bweyinga ekikyala tonnakyagala because waliwo eyaŋŋamba yakinona ku airport kiva mu Amerika bagenda okutuuka ekajjansaawo batema ku express yagenda ndowooza okulanga tajja gituuse nagaa nti osaaga n'agikuba pembeni ddawo indicator jukira ku express basaako mu patrol basaako mu patrol kyakunyumiza basaako mu patrol akubye ddawo indicator mu patrol buli gye basanga ng'emiridde bali balina okumanya nsonga ki kubanga kukwera oluguudo tekulina kubaako mulogo ekolaki etatambula yali ali awo nga wali wano bo gye basanga bateekako bino ebiki ebipipa kituufu bababuuza buzibu ki nga bali muli banyumirwa nemoroka ki drone eno zino drone zago emuto gw'emabega bagumenye emabega ajjudde ensawu z'omumerika amuuza ki agala yenkubuulire nguzeere mu Uganda
nebandiisa byakakadde abasajja n'addenka bawa kubanga Katonda yamanyi kye yateekawo naye era n'amaliriza n'asimbula kati buuza naye manyi nti ebintu ate bikuuma omukwano buli lw'omutunako noddamu amaanyi nze amaziga gendaba abasajja abalemeddwa ge bakaaba bwentegeerera nti Katonda alina ekyamaanyi kye yateekawo batakola bulungi abafunye obuzibu musawo nakola masturbation naye sikyalina bwagazi sikyalina maanyi mpulira obulumi ntubira mukyala wange bwenti endaba nga abasajja bamubbye bamututte nempulira nga njagala kweteeka mu muguwa obwo obulumi bwokka expression yeyo obulumi sinabbuba it's like you're seeing something naye tolina kyamaanyi kyosobola kikolako omuyembe guli awo gwengedde naye tosobola kugerera mukono gutuuka atalina mannyo Katonda gwawe ennyama otegeera nti Katonda alina ekyamaanyi leero tugenda kwogera ku ki leero twali tubasuubiza nti tujja kwogera ku ndwadde ezitawaanya testicles yes endwadde ezitawaanya testicles si nnyingi naye nkambwe yes mulimu ebitundu nga tebirina ndwadde nnyingi naye nga bwetukikwata testicles zazze ne zitaama actually zibeera endwadde ezitaano tugenda zinyonyola emu ku emu tulina okitis inflammation of the testicles tulina hydrocele y'empanama fluid in the testicles tulina epididymitis inflammation of the epididymis akaseka akatwala enkwanso tulina seminoma cancer of the testicles entula n'erwala cancer yes cancer of the testicles is seminoma on testicular cancer on average gundi yenkana ky'abantu abalwala ye cancer kyasinza obeera wansi I think prostate cancer yeeridde empanga yo in I think 5% abaami batera omufuna cancer wa testicles naye ng'asinga mu prostate yes eyo seminoma then tujja kusembayo testicular cysts ebizimba ebikwata testicles tulina ebizimba ebiri solid n'ebiri cystic naye nga tunatuuka waawo waliwo yagambye musawo bw'otuyamba n'okomawo somesa ku effects of masturbation biki ebiva mu masturbation ng'ogikoze the first show twasomesa ku erectile dysfunction netwogera ku masturbation as one of the causes ezireetawo reduced blood flow in the penis yagambye nkwegayiridde oba kiki oba kyetaagisa ki tuyambe tubeereyo nga tuli ku kasabu tumanyi kivaamu kati engeri gye tulina omukisa guno eno sheriko abakyeyo n'abatali so tusookerawo njagala kusooka kwebaza gw'omulabi wa Lugonvizi Show tukyali ne Dr. Aida Nasolo nyongera okujjukiza bannaffe abalwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe aye tugamba nti guno mwezi gwagoba bupangisa gwagoba muzigo tetugenda kugamba nti tukulaakulanye naye nga tetulina kye tulagawo buli muntu yandibadde afuna essanyu eryokera ku makyo kugamba nti awo wange tosobola kulaga nti awo wange ng'olaga muzigo osula kuzani nti esula kuzannakato tekiweza kitiibwa fuuka landlord twaguddewo estate empya maridadi estate manga eyampambire mu Mpigi Town Council ku bukadde 7 ogenda tandika okufuna ettaka fuuti 5 ku 5 ku bukadde 7 bw'obanga oyagala fuuti 5 ku 10 liba lya bukadde 14 abagala okuzimba emizigo abagala okuzimba ennyumba emizigo nga gy'abapangisa osobolera ddala abagala okuzimba amaka ng'osobola okuvaawo n'ogenda ku mulimu n'okola nakyo kisobokera ddala kubanga kumpi n'Empigi Town ate nga kumpi n'ekkubo okuva ku Collins okutuuka ettaka we liri otambuzaawo n'ebigere okuva ku Collins okutuuka ettaka we liri otambuzaawo n'ebigere okumanya ebisingawo ojja kuyita ku simu gy'olaba ku screen eya 0753 98 5639 0753 98 5639 ojja kubanga kuyita ku WhatsApp ompeereza message abali ebweru ate abali munda mu ggwanga lya Uganda osobola okumpeereza message oba okuba direct. Waliwo baganda bange bangi n'emikwano gyange bagamba nti mwami Lugonvu nandyagadde naye Uganda sirina gwe ninayo ntandikidde wa gwe naziweereza yazirya bwe nakwata gundi yazirya gundi yaŋŋamba nedda osobola okunkubira ku simu bangi abayise mu nkola eyo n'afuna poloti naga nti mwami Lugonvu poloti yange nja kukusanga nayo ebiwandiiko byange nja kukusanga nabyo oba omuntu wange ali wabweru wa Kampala bw'anaaba akomyewo nja mugamba ajja alabe ebiwandiiko osobola okuntegeeza okunkubira essimu
tusobola okukola enteekateeka eyo. Puloti yo nebeerawo ng'eri reserved esasuddwa era nga kimanyiddwa nti puloti namba 15 ya gundi ne gundi. N'olwekyo twegobeko obupangisa kijja kubanga kituwanguza. Njagala kuwummulamu ddakiika emu yokka tuve bannaffe abalwengo General Hardware abakutuusaako akadde kano. Tukomewo, biki by'ofuna oba bulabe ki obuli mu kwemazisa okwetuusa ku ntiko naddala mu baami? Bwe tunaamaliriza tunatunuulira akadde bwe kanabanga kakyatusobozesa endwadde za testicles, endwadde ezikosa entula omuli ne kookolo. Katuki Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Bannayuganda mbaniriza eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona. Eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona ku bukadde 7 sibula landlord wo. Tulina estate gy'olaba mu screen mu kaseera kano ye estate ya Mpambire mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ettaka lino weriri otambulirawo eddakiika 5. Okuva ku kkubo okutuuka ku estate weri okuva ku Collins otambulirawo eddakiika 1. Okuva ku kkubo okutuuka ku weri estate eno weri wabigere okujjako ng'oli wakyejo nnyo w'ogambira nti nfune ka bodaboda kantuuseewo naye nga it's a walkable distance okuva ku kkubo. Tuli mu Mpigi Town Council, estate nungi nga bw'ogiraba, amakubo mateeketeeke bulungi, amasannyalaze Kinyana Mpindi. We wantu wogamba nti ntaddewo amaka gange ngenda kutuulawo neme kufiirayo ng'ali mu kyalo nedda eri mu Town Council mwennyini. Kilomita ziri 2 ku 3 okuva mu Mpigi Town. Abaagala okuzimba rentals walungi wateeketeeke bulungi abantu weebali nti we wantu omuntu wava okukola mu Mpigi najja n'asulawo naddayo n'akola. Wagazi wakyalina room for expansion, aba neighbors gye bali abalungi abali so welcoming abaniriza enkulaakulana. N'olwekyo gamba nti bw'ogamba nti ke kaseera nange omwezi guno ogw'omusanvu mbeereko landlord ku bukadde 7 ogenda kufuna fuuti 5 ku 5 ate nga ku bukadde 14 osobola okufuna fuuti 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa. Ku bukadde 7 5 ku 5, ku bukadde 14 ofunira ku lumu n'ekyapa fuuti 5 ku 10. Waliwo agamba nti seeteeseteese bulungi osobola okutandika gw'obukadde 7 okutandika n'obukadde 5 kabalansa k'obukadde 2 n'okusasula mpola mpola ate nga gwe obukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 kabalansa akasigadde n'okasasula mpola mpola. Ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula ku poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo kakubere kuyiwa material. K'osasula poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo w'osasudde weewo. Waliwo baganda bange ne bannyinaza baga nti ekituufu mwami Lugonvu omuntu wange ali wala. Abagamba mwami Lugonvu omuntu wange taliiwo naye ate sanjagadde mukisa guno gwompiteko. Tusobola okwogera bangi abantu abaguze poloti nesigala nga ziri side eno bw'akomawo Uganda gye n'atwala ettaka lye n'ebiwandiiko bye. Essimu osobola okwogera nange abali ebweru, osobola okumpeereza message ku WhatsApp eya 0753985639 0753985639 nga bw'ogiraba ku screen yo y'essimu eya WhatsApp. Era nga bali mu ggwanga erya Uganda osobola okunkubirako. Eno bagiyise Operation Nkoyo Okunkonkona. Asigala talama kuguno omulundi bugala nti neeno yannemye. Gano masavu gennyini. Kuno si kutta kulonda. N'olwekyo gamba nti muganda wange ne bw'oba ng'olinawo obukadde 5 nkugamba nti osobola okutandika. Ne bw'oba ng'olinawo obukadde 10 osobola okutandika. Ne bw'ogamba nti mwami Lugonvu njagalako eka namba era tugatagata plot zino n'ofuna eka yo n'ofuna bwaguuga. Waliwo omusajja atera okikoza. N'olwekyo essimu yeeyo eya 0753985639 jangu ofunire poloti Mpambire Mpigi Town Council. Okuva ku kkubo okutuuka ettaka weriri otambuzaawo bigere, okuva ku Collins otambuzaawo bigere, okuva mu Mpigi Town okutuukawo dakiika 5 zokka zikumala
okuvuga okuba ng'otuuse. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya. Mu estate zaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Mu estate yaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Twava ku bino ebyasimanya bw'oba ozimba lekayo fuuti 10 ez'ekkubo nedda. Poloti yo nga bwe tugikuguzizza ne bw'osiba ekikomera kuva ku jjinja paka ku jjinja. Ekkubo lyo teeketeeke lya fuuti 20. Buli w'oyita buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Olw'ensonga tuli mu tawuni kanso batwetaaga ne bwaba ng'aliwo obuzibu ambulance etuuka ku mulyango, ne bwaba ng'aliwo obuzibu fire brigade etuuka ku mulyango. Ekitundu kikula nga bw'olengera amayumba abatuuze bajja dda. N'olwekyo tugamba nti muganda wange guno gwe mukisa gwe tuyina. Mbadde ne estates ez'enjawulo naye ndi so happy kwene estate kubanga eri mu kitundu ekikula ate nga kikulira ku misinde emiyitirivu ng'abatuuze gye bali wateeketeeke, amakubo mateeketeeke, amasannyalaze weegali mu kitundu. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya nga tugamba nti fuuka landlord owone obupangisa. We twakomye we tutandikira nkukulisayo mu kuwummulako ne bannaffe abalwengo General Hardware abagamba nti ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe beekwata. Owulidde bali Katende na Mutamala. Katende na Mutamala ku Masaka Road obwetera mu tawuni y'e Katende ku kidda e Nakawuka kilomita 3 zokka okuva ku Masaka Road ojja kuba ng'osanga Hardware gagali. Ne bw'osanga wa bodaboda ne mugamba nti ntwalako Hardware eya Lwengo General Hardware bagenda kukutuusaawo bulungi nnyo buli kye weetaaga okuva ku musingi paka waggulu ennyumba y'okugwa paka ng'oyingidde ng'ogisize langi na buli kimu ojja kisanga ku Lwengo General Hardware. Tukyalina Dr. Aida Nasolo okuva ku Wandegeya Imaging Center nga tutunuulira ebiki ebiva ku oba ebireetebwa masturbation. Omuntu bwe yeemanyiiza okwetuusa ku ntiko. Mbajjukiza nti what is masturbation? This is an act of self-stimulation. W'olaba nga gwe eyeetuusizzaako okumala. Nze njakyogera nga bwe kiri kubanga kyekyo ate ya buli omu aliko kuno akitegedde. Kimaze. Gw'olaba nga oba mwami oba mukyala naye nga gwakirimu gwakyetuusiza. Katonda yakitonda nga omwami ono alina okwegatta n'omukyala okusobola mwenna okwetuusa. Kati gwe omwami w'okeera ku makya ne weeteekamu feeling eyo n'omumbaka. Owe yaŋŋamba shi nsawo nabeeranga mu university mu kiraasi nga ndawo omusomesa asomesa nze nga nzira eri nga nkyeteekamu mu kiraasi. Modde ejja nga newanya kunaga naye kati kyendabako musajja mukazi musajja nga ye yali kabaka. N'abakazi mwatabuse ennaku zino. Yali kabaka omusajja nga ye kugamba beera mu class nahaniko nga bawulidde ekikyalo asomesa ye ng'ali mu class akuba obufaananyi n'abwoza n'ajjayo omutaka n'amugwa bw'atyo nga bwakwanga naye kati nejjusa olaba bw'osamuliza kuli mu maaso n'omukuba mu kologeeti. What are the side effects? Kikikyo buli kye yasooka n'abagamba omwami buli w'okwata bw'oti penis. Penis eno yatondebwa ng'erina kuyingira mu vagina. Olw'okuba nti eri soft erina emisuwa the blood vessels erina ne muscles ebinywa terinaamu ggumba. Eggumba ddono leekuba ne bw'okuba naye ennyama eno buli weyongera ojjukuba oba osensebula. Temuli ggumba. Mulimu mmeketu. Temuli na mmeketu. Mulimu binywa the muscles binyama ebyo n'emisuwa. Kati emisuwa gino egyongera okusupplyinga omusaayi gye giyitera okubeera hard. Nebeera nga gino gyola emisuwa giba gyereeze omusaayi guba gujja agweyongera nesobola okusituka obulungi. Kati ojjukira oba weemazisa togirinda kusituka weeteekamu ekintu abasaba tugamba gubanga muzimu n'okyambala n'okyeteekamu n'otuuka n'oginyweza oba omala n'oginyweza n'okamula. Wano mu kunyweza wano oba onywezezza ebinywa n'emisuwa ng'oginyiga ogenda kufuna kizibu ki ekisooka. Tulina tutya decreased sexual sensitivity. Decreased sexual sensitivity ogenda kubeera tokyafuna busimu ng'omukyala ne bwakukwatako bw'ati osobola obutasituka. You're less sensitive. Tokyali sensitive tokyalina masannyalaze ago. Kati jjukira omutwe guno the penile head gwe gulina obusimu.
okiraba kati omutwe guno gwe woyinga eri mu mukyala gwe gulina okulwanisa ebbugumu eryo byosanzeyo mu mukyala kati kana akatiko kennyini ku basale anyway basala ndi mu Katoliki I'm sorry naye nze ndowooza nti abasajja bandi batayiridde I'm sorry to say this naye abasajja omanyi waliwo ebintu byetwekaza olw'okutya noga nti after all simanyi bwe bakutayirira simanya gundi ekendeera obwagazi tonnaloza ku musajja musiraamu oba omutayirire abasajja bandi tutayiridde gemazima olw'obuyonjo nti n'omuntu abeera naawe nga talina kyatya kukwatako bakola kati bagenda ku bitaala at least omusajja okitegera oyanguyirwamuko wanawalampa atya omulongooti ng'agulu yonna gujjudde gundi gugegedde ekire kati mbadde mbasomesa nti wogukwata bots ng'omutwe you reducing the sensitivity of that kyova olaba etuuka ekiseera ng'oluyingirayo bot ebbugumu nga likukuba ng'omala ate buli w'omala bot nga todda sensitivity omwami alibadde w'amala bwati singa aba ayagala ayunga buyunzi waayi akyala Abaganda batugamba omwami wamama wemaze okwegatta ne bakawali muddira agwe ke bayita akakumbi okateeka amazzi agabuguma ng'omuyisaako bwe mala osoma obusawo ngenda n'entegeera waaki bakiŋŋamba kikolera omwami wange nti akagoye akabuguma kastimulatinga blood flow omusaayi ne guddamu ne gukola ki tomukkiriza kuvaawo toteeka ku mazzi ganyogoga ganyogoga tegatta blood flow yeekanga bwekanzibwa ati ng'omusaayi gudduka kati akabuguma ng'oyisaako ng'ali wali kati alwadde ono ne woddamu n'omuyisaako sensitivity eba efudde ekitegeeza buli mukazi omufumbo olina okuba n'akafulasiki waka basomesa olina okuba n'akafulasiki akabeeramu amazzi agabuguma n'akakumbi ako katawula akabeera kagonda kati nze ng'omusawo kibateeka bw'obusimulako bw'oteekanga buli obusimu buzuukuka okusinga omusaayi guddamu gukola ki guleega ng'atwaza nga liri wayigagadde osimulako nekukuba tokkiriza kuvaawo mateeka nziruke naba nekubwakulumbala bwalipa nosimulako nosimula nakawera akabuguma akaseerera akatakalabula mama myaŋŋamba nze omusawo wange kyamunkyaya wetugira nga ajjayo jini nga kalabula awo n'abasimuza obuleega ng'owulira nga appetite efudde nawe neweekwasa kati kikusanga olinamu akalwaddeko ogamba bwebuzaabuza ate kati omukyala bw'osiimuula omwami naawe weesiimuule omukyala bw'akinakiyingiza mu mindset ye nti wadde ye muyonjo ng'osigadde nga bwe wabadde obwongera bujja kukola ki kubanga sex bwongo so tulina decreased sensitivity twogedde ekireeta decreased sensitivity kati buli woobeera ng'ogimasaginga bwoti juka twabaka masturbation ennyini egenda okuleeta reduced penile size penisi eno ekendeere gwe ebinya bino buli wona obunyiga bwoti era ogenda okulaba nga bigenda bikendeera kabeere paani buli ogenda ng'omunyiga bwoti era akola ki yeezinga n'obeera oluliba oluliba olwo olw'okungulu lubeera kati ogugiraba egenda ekendeera every time yes reduced size reduced penile size bwe tunaava ogenda funa kyetuyita swollen genitals penisi ezimba odima of the penis kati lwaki ezimba buli wonaabeera ng'ogikwata bwoti bino ebinywa amazzi tegagenda ku absorbinga the tissues of the penis amazzi side effects ezijja gwe singa obeera ogikola beera mu baasi ng'osuubira wenzija yes nti ejja kgenda ng'ezimba ekola amazzi nti kati odema kitegeeza accumulation of fluid in the tissues kati penisi eno engeri gyeyina ebinywa emisuwa gye ginabeera nga tekikyatambuza musaayi gye gulina kugenda omusaayi n'amazzi bigenda kudda mu binywa penisi ebeere ng'ezimbye buzimbi kigenda kuleetawo painful sex kyetuyita dyspareunia nga obeere nga bwewegatta ovaayo owuli omutwe gukuluma owulira penisi ekuluma totambula bulungi. It is a very big side effect naye ejja later zezino ezimu ze nalisembezaayo kubanga zezimu kubisembayo okujja kati wano ng'okyagikola gwe kennyini ogenda olaba tokyalina sensitivity tokyalina bwagazi reduce interest omukyala kukoonako osigala nga weebuzaabuza naye ng'omusajja kukwatako bukwasi bwensi kale tugenda mu mukwano oba onkwanyi nga system respondinga
Utandika okubeera nga tokyalina nnyo bwagazi buli obusimu the nervous system is not communicating. Kati nakugamba tuba tukole penile scan mufokasinga ku misuwa gino. How is the blood flow? Ogenda okulaba omusaayi gwono gutambula mpola nnyo. Era lewo okebera sikaani ya nankani eyo maddadi sana tumbukutu. Era okebera yo nga yo. Sikaani ngiyisa ku penis. Nenkola bwenti. Nga nze ndi wali ku screen ndaba. Wangi. Ngamba inesebo. Kyogamba ositukayo eddakiika emu n'omala. Musawo eddakiika oyogedde nnene nnyo ziri sekondi za 2. Nga mmala ate siddamu. Sigenda kumbuulira abasajja teboogeragana. Ayinza okugamba ennaku ezo nakyankalanya mukwanire mukyala wange nendaba nga sikyaddangulu naye nga obadde bayogera ku myaka egi. Nga mukakasa kyaguddewo ggulo. Nakoleyo ku lugonvu show ng'okyogerako nga kinga kyambaddeko ggulo. Ate kikyekya. Tinaye ngomaze ebbanga ng'ogenda eddakiika 2. Eno peak velocity eya 1.5 centimeters per second. Tosobola kusussa ddakiika emu nga weegatta. 1.5 centimeters per second. Anze ndi ku 20 centimeters per second. Ku 20 centimeters speed. Ate wa 20 ye ate mukambwe nnyo twala 20 n'amaana addamu. Anti ye befe. Wa 1.5. Wasigala batono mu nsi. Saka bogaako. Wasigala batono mu nsi. Batuyita ba nyongera eddakiika 5. Obamanyi abo babayita banyongera eddakiika 5. Kati gwe nyongera eddakiika 5. Kati nze gwe mukwano tumalirize nyongera eddakiika 5. gwe eddakiika 5 nzimanyi zibaabiri. Buli mwami ekyo kyayagala owaayo envaako naye omwami agenda okwekanga badde ali ku luguudo awala katawa n'aviiramu awo. So kati masturbation kyekyo kyegenda okuleetera. Waliwo abagamba nti basima omuti. Omanyi okusima omuti n'emirandira gyagwo ng'okimanyi nti wootuukira n'ogukutula gw'olina okugwa. Naye nga ye bamaliriza ogusima ne gusigala nga gukyayimiridde omuti ng'emirimu gyonna giwe naye nga ssebo enduli ekyayimiridde bulwadde. Anti twagamba bulwadde. There is a problem with the balancing of the central nervous system and the penis. Omusaayi guno bw'oteeka mu kikola omusaayi the heart is going to pump blood ng'obwongo bugigamba take the blood to the what? To the penis. Kati penis eno yogisanga obusuwa buno bwafudde. Maintenance awo egenda kwonooneka. Asigala ate bali mirundi ebiri. Waliwo ng'olugira ate olutuuka ku ntiko ya Kilimanjaro. Abatanaganaga nti ntuuseeyo nga ne wabaawo oli nga tugana asigala nga mukyajja atutuuse nti aya basi. Penis erina muscles tulina corpus spongiosum emisuwa gyayo tulina corpus spongiosum eyo yenkambwe emmasa ebeera n'amaanyi kati eyo buli weebeera nga tefunye musaayi bulungi tulina ngeri gy'ogenda kutambuza actually wawano okebera ogamba there are no masses in the penis. There is continuous blood flow kwali normal at 10 centimeters per second. Kati waba lugonvu 20 centimeters per second. Mumagamba naye musawo ndi eddakiika 5 n'omugamba naye gwe tuleke. The system is really showing 1.1 centimeters per second. Ekitegeeza tosobola ssuuka ddakiika emu because weba 1 centimeter per second tosobola giweza oba bakayingira bwoti anti kati abantu abasinga obukoowu bwe alabanga abadde amazeyo ebbanga eddene naye abantu bagambe otegekangayo ka flash ko oba ka CD nga kuliko firimu abaganda baffe abatalasi movie center bazikuwa okategeka n'oteekamu junior aba atandika oba maaka naawe n'osumulula ogenda okudda nga twagenze eddakalala kali kaweddeko essaawa emu n'eddakiika 30 naye oba kyaliyo anti kati ebikola bingi ndowooza obudde obwo n'abasajja kati ekonomi ogiraba yatambye byagenda n'agamba ate ogattamu ekonomi ate naye sisitimu eyo temanyi ekonomi omwami alina buloogi awe nansa naye aŋŋamba nali mmanyi ekonomi etambye buloogi tebujja kukola nanga neyo sisitimu temanyi ekonomi olaba mu COVID-19 abantu batambulanga okuva emukono nga ng'omubuuza kikintu waliwo ekibanja ng'ava emukono n'agenda ebweyogerere
twagamba reduced sexual sensitivity twogera ku yokubiri swollen genitals or edema of the penis eyokusatu lower sperm count masturbation bita low sperm count kino ngenda kyogera tunudde mu camera how low sperm count tugiyita oligosospermia yes low sperm count buli bwosituka bwoti penis eno n'ogiteeka mu kikolo ekyo n'ogikwata bwoti omusaayi guno ne gutatuuka eno ku mutwe gye gulina kugenda kutambula gudda mu testicles wansi omusaayi gudda mu testicles wansi kugenda kugaziya emisuwa the blood vessels of the testicles dilation of the blood vessels tugamba okugaziwa bwe gimala okugaziwa ekitegeeza omusaayi gugenda beera mungi mu testicles emisuwa we gigaziwa bwe giti testicles balina olubugumo olinagamba naye ensigo zange mpira zookyayokya zibeera zinfumita zookerera ekitegeeza there is increased blood flow the testicles kireetawo kye tuyita varicocele gy'emisuwa egiba gigaziye mu testicles ate varicocele is the leading cause of infertility in men kati ebbugumu eringi eryo erikuyingidde mu testicles ligenda kutta enkwanso genda ofulumya obukwanso ng'olina mu butono munoonya omwana era abantu banoonya abaana agenda okujja nti ate nze sibuuza muntu nga sinakebera olukebera nti owaayo masturbation ogikola bbanga ki naye omusawo nagikolako omwaka gumu nagivaako dda mu senior 1 kati ezizza omuzigo because the testicles have a low inability zina low ability okufuluma testosterone hormone kati kitegeeza enkwansi ezikolebwa nazo nki ntono ate n'ezikolebwa zennyini zifa yonlaba omuntu kyokuba ne miliyoni 2 alina miliyoni 1 kati ono mukukebera ngenda kugamba this is varicocele ate obanga olina heat nyingi mu nsigo oba osituka bwoti ng'owulira ebbugumu oluyingira eringa ebbugumu likukuba abaluganda ng'otulabira tulo todda paka ku makya tukukonako waayi n'ekiro naye nina kati nina omulwadde gwe yasuze ku appointment nina memaali yasuze ku adduka bizibu agasiina gafana mukazi sirina gaswalira wano ate omwami wava mu low sperm count eyo asobola okufuna kye tuyita that syndrome oba nagyogerako that syndrome eyo syndrome yokubanga omuntu alina premature ejaculation ng'alina ne sperms semen in urine yes ng'agenda okufuka omusulo either sperms ezisooka n'alaba entonde erya white oba n'omusulo gwennyini agenda okugufuka ngulinga ogulimu obuwunga gulinga ogulimu obuugi that syndrome era omuntu abeera n'ekyo ekizibu abeera nabyo byombi nti bwe ngenda okufuka amazzi ameru we gasooka ovaayo naye ate bwe nziramu okufuka bwe ngenda mu kikolwa ate era mmala mangu premature ejaculation timba naakagenda mu mukyala ate ne mmala siddamu ate ne nnafuwa nnyo nervous exhaustion nti omala gw'olina eddembe ly'okuddamu oba nedda but mulimu omuntu amala dakiika 1, 2, 3 n'afuna nervous exhaustion n'abanga ava okwetikka ekinywa ky'enku tadda ng'awulira akooye ennyo kati ate oyo atalina era bwagazi okumusindiikiriza wakasemu kake nze bwe nkula otuuka wano ndabye ensonga lwaki abasajja edda yakwananga ng'abeera ng'ali serious ogenda okudda omukubira essimu nga tagikwata nalina roommate we ku campus dokita ali serious agambye oli kamuleke ngende ne dokita agenda ogira nga yebuzaabuza ng'akivaamu ate nga yakitandise omubuzo wali onkema kati bwe nkuza otuuka abasajja baŋŋamba nina nendaba nga ono omuwala sikyatwala dda ngenda oswalire obeera gwe era okula zikulabe because nalinga kyebuuza ate gwe yankwana wakyodduka agamba musawo genderaba mukazi wakoze eddakiika 1 n'oluddako oswalire eyo oluddako zabadde 2 n'ekitundu omukyala olaba asigala olugira ng'ogamba akandeke mu blacklist omukyala kyayagala nga gwopoye ate system eganye ng'ovudde ku Buganda Agreement 1900 masinala kubuza tuzeeko kinga bw'oyabise ate nga n'obwagazi buno wuya wenna ofudde naye ng'omukyala bambya n'akalaba akaleese ogamba naye wano omukyala talina buzibu bambe ekikyala kinjagala naye leka nenteekako kakukula ne bw'obeera gwe
nali nkyebuuza naye n'abakyala munnaye bw'olaba omwami nga kulaba gwamujjukiza kyokka yakukwana naye ate gwamujjukiza gwasaba ogenda gwamwesabira so aba alina nervous problems era omwami ogenda noka wemalawo nti mpulira nga nsanyalala the nervous system era namba mujjanjaba obulwadde buno you focus on stabilizing the central nervous system obwongo buno the brain esobola okucommunicatinga n'emisuwa omusaayi guddemu gukole ki gutambule bulungi system tolina gikakambu ebeera ku Viagra nedda era tumwemanyiiza ojja kufiira bwereere but organize the system era abamu mulimu gwokebera n'omugamba naye the problem is not the penile system the problem is the heart omutima tegukyalina flow ya musaayi bulungi okusobola okulaba nga tokyagira bulungi because oli agamba naye ninamu kasukaali nti no you have the sukali but the blood vessels are still moving well ekitegeeza omusaayi gusobola okuddamu ne gukola ki ne gutambula eyibadde ensonga yaffe yakumeka yakuna twasokedde ku decrease sexual sensitivity ne tugenda ku edema of the penis swollen penis ne tugenda twogedde bingi premature ejaculation low sperm count tugenda kudda ku lower back pain omugongo abantu balina bino ebizibu baluma omugongo Mr. Lugongo because lwaki okosa masturbation buluwanyigiriza ebinywa bino the muscles of the penis communicate with the lower pelvic floor muscles n'emigongo kati ogenda okulaba kugamba obanga atakoze sex oba wakatuukayo ate nomala ate toddamu nekulaba ate olina loss weak erection penis eyimuka yonna eringa akaveera kugamba konna kaba kagondi kabanga akatabiriiko noje mmanyi with this system bw'oba osituka nga etabiriiko esituse bwoti osituka nga ali mu muzannyo bwaddayo olugira nga kagondagondamu ngo olw'okuba oba atisa bakayita njakulamira eyo kyokka jalamira agenda otuukayo ng'ebbugumu oli mukuba agezaako okwewozaako wa mukyala nga agamba naye kiki kino nina omukyala yaleese omwami we n'agamba otakkiriza oyo nti mulwadde naye nalabye ku Lugonvu Show ng'obyogerako omusajja naga nsawo ndi mulwadde ki nti omukyala waakuleetedde ate in fact abantu bagamba yamuleese ng'amulimbalimba tugendako mu ddwaliro nina omusawo omukwano gwa webamutusiza mu kasenge muleese tumaze emyaka 6 alina obulwadde obwo naye tayagala yanywayo kamulondo omunaku lumu era netalina bye yakola amugane siri senga but let me check the system tugenda okukebera nga the vessels are shrinking ng'obusuwa buli bwe buti otasobola coding erection okumala eddakiika actually nowaba agenda mu kikolwa because wobigayalira bino ebintu oyinza okusituka naye oba ogenda okuyingira bwoti n'ogwa nekagaana ng'omwana ali wali nekagaanira ddala that is a side effect era bwowola nga system eno ekyange awo olaga kakulimbalimba wano ng'omwana ne mukyala wo waali naye akuwulira tuli mu ddiiro essala balijjudde sinasuna kibego kyange sinasuna kibego oba ogenda appetite nefa nga nti mukwano bikako emmere yo ng'emmere eri wali eyidde mwenye okubisako bikako ajja ngamba owulira ate egaana ne bwokako otya olina kwebaka bwebasi bebe bayita basibwentera okubeera sibwentera okubeera kale simanyi kyantuuseeko naye omusajja oniyaganya okusasula sente zange yanetedde obuzibu kubanga maddengire nendowooza sente zange nenkaaba adduka kiri but those are effects of masturbation ndala gyagenda okufuna twagedde ku that syndrome ajja kufuna kati kino ogenda kufuna endwadde za prostate era mbadde nkyegendereza nnyo abaami yes prostate enlargement akatungulu k'omusajja lwaki ofuna prostatic enlargement actually ne prostate cancer osobola okumufuna research agamba abasajja ababeera nga havinga sex tebabala nnyo prostate kati ate omuntu yeemazisa ye yakyetuusaako prostate nebeera mu dormancy era mbadde mbakebera n'abavubuka genda okulaba penis tekyakola bulungi ate ayina kyetuyita prostatitis oba prostate yagezze ng'olaba muvubuka myaka 3 ayina benign prostate hypertrophy nga prostate yagezze kyokka nga mwana muto badde bulina babwa abakadde era omwana omuto nagamba musawo naye enfukaafuka
obusulo nfukayo butono nembeera nga nzirayo n'ogamba naye emyaka gyo diseases yes ogenda okebera nga the prostate is enlarged ekitegeeza masturbation eno ereesewo eyonoonye system because the whole system ebeera nkyankalamu tannabagamba nti kwekatankira kino ne kiri sooka okebere sooka omanye naye ate abantu bagenze bageziwala nagamba musawo naye ngera kujja onkebereko ndaba sitambudde ate weegedde ku bubonero bwe nnina mulimu agamba leero kati asomaazi era bangi kati batulabaga kati alikunze kennyini sooka okebere ku system olana okupiika viagra tagenda kujjawo solution naye sooka omanye kyavudde because nze nkukebera Mr. Lugov nendaba there is normal flow in the penile superficial veins the cavernoso arteries show normal walls nakugamba the heart tugenda okukebera omutima either ina cardiomegaly omutima gugeze omutima nagwo gubeera fine atudda ku birala other factors naye ng'okebedde nti system yange eri kiki nga tonneekwasa byanfuna system eno yo ate besinga gamba si bwe nti bwe nnali myaka awo 26 abaana baali bakaaba bantaasangako butaasa nti n'enkya lunaku tolya kufiirawo kati obuzibu bulina okuba nga system eno erina damage nze bino byonna yange ngenda mbitegeera mmaze kusoma this imaging nti sebe osobola okukebera muntu munda n'olaba lwaki ayinabwa obubonero n'olaba because tetugenda kugenda mukuba muntu mulimu mami yajja nanga bamutuma MRI ey'omutwe ng'alina akazimba ku bwongo kakosa omukyala nga ne weyambula bw'ati asigala bw'ati nga kimuluma ng'alina omukyala anyirira ate nga mami alina ssente nnyingi naye nga appetite tekyaliwo naye ng'amutunuulira bw'ati nga bali mu kisenge omukyala n'agamba naye gwe oli muganda wange bivubuka kabye Javani n'agamba n'atunuulira yalina abakyala babiri naye ng'oyo omukyala omuto yamutambuza mu malwaliro n'agamba oli omukadde takyalina mulamwa naye wemutunulako bwetisifu namuwadde akantu the problem was with the brain naye abo there are few cases abagamba nti yalina akazimba pituitary gland nga kazimba kati ate balina kukasalako n'agamba kamwesonyiwa mutwale nga ndaba tusibule bannayuganda issue y'entula tunagyogerako tetugenda okuddako next time obudde buganye naye twabasuniddeko but bwetujja otandikira eddako waliwo issue gyeyogeddeko ey'omwami n'abakyala bangi omukyala nga tulabaga nti nze sikyalina appetite omukyala nze omusajja nti simanyi ate sex obeeraawo nenkulaba era lwakuba ndi mufumbo naye neebakawo nga ntuusa bikolwa abakyala olumu abanyiize tujja byogerako ebiviirako abaagalano baabaami n'abakyala okuluzinga appetite ng'ekikwatagana ne sex tekikyali kizibu kye yes bambi nze najja okuyirawo abaami omubiri abaami benjiridde omubiri sikyasobola babalira ku ngalo naye badda ne bawa obujulizi balina okuwa obujulizi naye waliwo nabadde nkubuuza wewagambidde nti oba ogira otyo omulambo olowooza gwebasa oli mukunaaza kagusitukka guti ne gwokangabala ofunamu kutya ndabimanyi kuli kunagamba kuyitibwa kwange bakangabala kino ekintu katonda yakiteekawo nga naye yeesiimidde ambawe Nasolo tujja kwegagera bajjukiza onsanga ku Wandegeya Imaging Center esanga wali Wandegeya gootuuke Wandegeya yasalamu ekitaala ngadda ku kino ekidda emulago yes oba bakasala ekitaala bw'oti entanga 5 gootuuka ng'onoonya Wandegeya Imaging Center eriwa oyingirawo areebera ekulaga room namba 6 ojja sanga era ekifaananyi kyange kibeerawo obuze aida nze mbeerawo omukyala yakola sikaani awo naye bw'otuuka osobola okuba essimu bw'oba onajja osobola okuba essimu n'obungako appointment okwewala omujjuzo n'okulinda ennyo onkubirako ku namba zange z'essimu MTN eri 078M 95 97 38 kanjiddemu eri 0781 95 9738 then ya Airtel ali ku WhatsApp osinga ka message naye olumu ndwawo ziddamu olaba nga nduddewo kongo nkubira eri 0705 25 14 59 0 musanvu 05 25
14 59 neyanza nnyo okubeerako okundaba. Tujja kwongera obbawa lectures, mwongere okubuuza ebibuuzo, tujja kwongera obbayirawo omubiri. Kuwanya kwange onaaza mulambo omulowooza mulambo bulyoka gukangaane gukutunuulira gute nenanyini gunakosa ni busawo ndabye awo ngomanyo ne byamuleese birala naye bafuna ng'ekyamuleese kirala bafuna lwakuba nze buli muntu era abeera nange amanyi nti nina omwami wange ate mwami wange mwagalayo naye nga bajja omukyala yenna yina okukwanibwa era ekyo omanyi nti oliajenagaliajja nagamba naye mbadde manyi ngaolinga nga atalina mbadde nakutunudde nga ndowooza oli koye kasooke kukanga baza mweraba eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, uliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, uliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama.